Essula 14. Mukama n'amugamba Musa ng'ayogera nti, bagamba abaana ba Isirayiri badde ennyuma basule mu maaso ga Pikakirosi wakati wa Migudooli n'ennyanja, mu maaso ga Baali-Zefoni, emitala w'eri mulisula ku mabbali g'ennyanja. Falaawo aliboogerako abaana ba Isirayiri nti bazingiziddwa mu nsi, eddungu libasibye. Nange Falaawo ndimukakanyaza omutima, alibagoberera ennyuma waabwe, nange ndyefunira ekitiibwa ku Falaawo ne ku ggye lye lyonna, n'Abamisiri balimanya nga nze Mukama. Bwe batyo bwe baakola. Ne bamugamba kabaka w'e Misiri nti, abantu badduse. Omutima gwa Falaawo n'ogw'abaddu be ne gukyukira ku bantu, ne boogera nti, kiki kino kye tukoze okuleka Isirayiri obutatuweereza? N'ateekateeka eggaali lye, n'atwala abantu be wamu naye, n'atwala amagaali 600 amalonde, n'amagaali gonna ag'e Misiri, n'abaami okubeera ku go gonna. Mukama n'akakanyaza omutima gwa Falaawo kabaka w'e Misiri, n'agoberera abaana ba Isirayiri, kubanga abaana ba Isirayiri baafuluma n'okwewaana. Abamisiri ne babagoberera ennyuma, embalaasi zonna n'amagaali gonna aga Falaawo, n'ababe abeebagala embalaasi n'eggye lye, ne babatuukako nga basuze kumpi n'ennyanja, ku mabbali ga Pikakirosi, mu maaso ga Baali-Zefoni. Falaawo bwe yasembera, abaana ba Isirayiri ne bayimusa amaaso gaabwe, laba, Abamisiri nga babagoberera ennyuma waabwe. Ne batya nnyo, abaana ba Isirayiri ne bakaabira Mukama. Ne bagamba Musa nti, kubanga tewaali ntaana mu Misiri kyovudde otuleeta tufiire mu ddungu? Kiki ekikutukozezza bw'oti okutuggya mu Misiri? Kino si kye kigambo kye twakugambira mu Misiri nga twogera nti, tuleke tuweereze Abamisiri? Kubanga kirungi okubaweereza Abamisiri okusinga okufiira mu ddungu. Musa n'abagamba abantu nti, temutya, muyimirye buyimirizi, mulyoke mulabe obulokozi bwa Mukama bw'anaabakolera leero. Kubanga Abamisiri be mulabye leero, temulibalaba nate emirembe gyonna. Mukama anaabalwanirira, nammwe munaasirika. Mukama n'agamba Musa nti, kiki ekikunkaabizza? Bagamba abaana ba Isirayiri bagende mu maaso. Era yimusa omuggo gwo, ogolole omukono gwo ku nnyanja, ogyawulemu. N'abaana ba Isirayiri banaagenda wakati w'ennyanja ku lukalu. Nange, laba, nze ndibakakanyaza emitima Abamisiri, baliyingira okubagoberera. Nange ndyefunira ekitiibwa ku Falaawo ne ku ggye lye lyonna, ku magaali ge ne ku bantu be abeebagala. Abamisiri balimanya nga nze Mukama bwe ndimala okwefunira ekitiibwa ku Falaawo, ku magaali ge ne ku bantu be abeebagala. Malayika wa Katonda eyakulembera eggye lya Isirayiri n'avaayo n'adda ennyuma waabwe. Empagi ey'ekire n'eva mu maaso gaabwe, n'eyimirira ennyuma waabwe. N'ejja n'ebeera wakati w'eggye ly'e Misiri n'eggye lya Isirayiri, ne waba ekire n'ekizikiza, naye n'ereeta omusana ekiro, abo ne batabasembeera bali ekiro kyonna. Musa n'agoola omukono gwe ku nnyanja. Mukama n'asindika ennyanja n'omuyaga ogw'amaanyi ogw'ebuvanjuba obudde okukya. Ennyanja n'agifuula olukalu, amazzi ne geeyawulamu. Abaana ba Isirayiri ne bayingira wakati w'ennyanja ku lukalu, amazzi ne gababeerera ekisenge ku mukono ogwa ddyo ne ku gwa kkono. Abamisiri ne bagoberera, ne bayingira ennyuma waabwe wakati w'ennyanja, embalaasi zonna eza Falaawo, amagaali ge n'abantu be abeebagala. Awo olwatuuka mu kisisimuka ekyenkya, Mukama n'atunuulira eggye ery'Abamisiri mu mpagi ey'omuliro n'ekire, ne yeeraliikiriza eggye ery'Abamisiri. N'aggyako bannamuziga ab'amagaali gaabwe, ne bagagoba nga gazitowa. Abamisiri ne boogera nti, tudduke mu maaso ga Isirayiri, kubanga Mukama abalwanirira ku Bamisiri. Mukama n'agamba Musa nti, golola omukono gwo ku nnyanja, amazzi gadde ku Bamisiri, ku magaali gaabwe ne ku beebagazi baabwe. Musa n'agolola omukono gwe ku nnyanja, ennyanja n'edda mu maanyi gaayo nga bukedde, Abamisiri ne bagidduka. Mukama Abamisiri n'abakunkumulira wakati mu nnyanja. Amazzi ne gadda, ne gasaanikira amagaali n'abeebagazi, era n'eggye lya Falaawo lyonna abaayingira mu nnyanja ennyuma waabwe. Tewaasigala n'omu mu bo.
Naye abaana ba Isirayiri ne batambula ku lukalu wakati mu nnyanja, amazzi ne gababeerera ekisenge ku mukono ogwa ddyo n'ogwa kkono. Bw'atyo Mukama n'alokola Isirayiri ku lunaku luli mu mukono gw'Abamisiri. Isirayiri ne balaba Abamisiri nga bafudde ku mabbali g'ennyanja. Isirayiri ne balaba omulimu omunene Mukama gwe yakola Abamisiri. Abantu ne bamutya Mukama, ne bamukkiriza Mukama n'omuddu we Musa.